Olisha M atadde okutya mu bantu naddala abakyala abasinga obungi. Abalala batandise okutya okuzaala. Babulira batya okuzaala olw'Olisha M okufa. Engeri gye yafudde ng'azaala. Bagamba okuzaala kubeera kufa bwe kutyo. Lwakuba nti Olisha M abantu badde bamumanyi ng'ate tebakisuubira nti ayinza okufa ng'azaala mukazi wattu. Naye atadde okutya kungi mu bakyala. Naye okufa ebantuuko. So temutya kufuna mbuto okufa ebantuuko. Kati ate mulimu abakyala abamu abagamba nti abakazi abasinga obungi abafiira mu ssanya. Amamu ku malwaliro ge mugendamu galina abalwadde abatafaayo eri bakazi ba mbuto. Ekyo kituufu. Mulimu eddwaliro lyogenda okugenda mu butuufu ng'abasawo bajja kukuwa keya. Nze nina eddwaliro lye mmanyi, sigamba nti ndikubira kalango, naye eddwaliro eri abasawo baayo basobola okufa ku muntu. Eddwaliro ly'omu Kisenyi. Eddwaliro ly'omu Kisenyi, my friend, balina good review mu bantu. Naye mulimu amalwaliro gw'owulira nga bo buli kaseera tewaggweesa abantu kufiirayo. Ng'ojja kutwalayo omuntu nga mulamu, omuntu bamutunuulire butunuulizi, abasawo tebeefiirayo, oba abasawo baleeta bayintaani. Omulwadde bamutunuulire butunuulizi. Abakazi b'embuto bafiira mu malwaliro ag'enjawulo. Abamu bazaalira na bweru. Omukazi n'ajja n'olubuto n'alulazaalira kabalaza. Naye nga abasawo we bali bamuyitako obuyisi nga lumusimbye. So, abakyala bavuddeyo ne boogera ku malwaliro ge bamanyi. Buli omu n'ayogera eddwaliro ly'amanyi eddungi erimusingira. Ne wabaawo n'omusajja omu agambye nti Olisha M ekyamutedde okuba nti ate afiira mu kuzaala yabadde pressure. Ezimu ku pressure okuba nti omusayi gulinnya kisobola okukuviirako okuba nti tokyalina maanyi gasindika mwana. Ate n'ekirala n'omwana asobola okuba nga yafudde nga Olisha M tamanyi. So buli omu awa endowooza ye. Buli omu awa endowooza ye ku kufa kwa Olisha M okuba nti yafudde ng'azaala. So njagala nkutuuseeko abantu bano ab'enjawulo buli omu ng'ayogera ensonga ye. Ka video kampeera obudde okawulirize. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Okufa ng'ozaala. Kati fa batanaba kuzaala nze natidde. Watidde? Natiddemu. Nti owulira ekigambo lubuto kuzaala. Labira ddala nga si byangu. Kiki bagamba okuzaala kufa? Kufa. Era bambi abasajja abakyala bammwe bonna bazaalidde ku baana mbamu kitiibwa. Ekituufu kiri nti okuzaala kuki? Kufa. Ekyo kyo kituwe lwaki? Eddakiika batuuseeko dda. Guys, mwasibye mutya kansubire nti buli omu yasibye bulungi. Banaye mujja kunsonyiwa abangambye ntule mu luyimba lw'Olisha M sijja lusobola neetonda. Ensonga zange nziina esooka 1 mbadde situla mu nnyimba ze nga mulamu. Lwaki nditulamu ng'afudde? No, ekyo tekijja kukola. Naye nga bannange ekintu kyenze wano bagamba nze njagala kuwa ddwaliro limu ndiwe ebimuli byalyo nga nkyali mulamu. Bantu bange mwagala nnyo amalwaliro ag'ebbeeyi, bati amalwaliro ag'ebbeeyi mujja gawulira. Siina ddwaliro lyenkuba naye ndi wano kuba kalango kange. Si kuba bulango, tebansasula, teri yaŋŋambye. But guys, muleke impe eddwaliro lino ebimuli byalyo. Teri muntu alinzija mu gavumenti ne bw'oba ofa. Eddwaliro ly'omu Kisenyi. Mwe singa mutegeera eddwaliro ly'omu Kisenyi bantu bange. Nti ddwaliro lya ddala. Mwandivudde mu malwaliro g'ebbeeyi. Obuzibu abantu b'oku TikTok kuno mwagala okukakasa. Mwagala okukakasa. Sirina kye ngenda kwogerako. Sina kyenjagala mu nsimanya mbu nayokyeza. Nze ndi wano kuwa ddwaliro lyange bimuli. Baanamu eddwaliro lyanzaaza bulungi. Eddwaliro lyandabirira nga nkyali lubuto. Eddwaliro lyanfaako Kisenyi. Mugenda nga mbu ndi mwavu. I know, ndi mwavu. But ekintu kyoteeka muno mu lubuto oba tokyakiinako control. Kitegeeza baba baddembe ku rifaringa yonna gye baba kututte. Naye kimanyi nti ne baba rifaringa era bakurifaringa mu Kisenyi. Mwe government hospitals singa bantu bange mukimanyi
singa temuziva nako. Eddwaliro mu Kisenyi mwebale nnyo, mwebale kunzaaza. Bannange omuntu wenna nga weetaaza okuzaala obulungi, omukyalo omukulu akuzaalisa bire batugamba nga musimanya bwe abakazi musimanya bano abakazi abakadde kadde abazaazanga ku kyalo ekyo. Kati kitwale nti abakazi abo tebakyaliyo ku kyalo, abakazi abo badda mu gavumenti. Okimanyi nti n'amalwaliro ga gavumenti galimu abakyala abakulu abamanyi kye bateekeddwa okukola. Nze nali manya amalwaliro g'ebbeeyi tegaleekaanira bantu. Neze naliko omutwaliro ebbeeyi ng'aperekedde sisita wange. Omukazi n'aleekaana, wowe yaye musawo siriddamu musawo maze musawo. Omukazi yamugamba wakazaala enzaalo mmeka? Musawo n'akazaala babiri, kati oleekaana ki? Naye yasooka bw'otyo bwe waleekaana, n'addako bw'otyo bwe waleekaana, n'owookuna kitegeeza ogenda leekaana. Nga manya amalwaliro g'ebbeeyi kasooba wa ssente babeera bakusiitiriza kugira muno, like kusiitiriza muno, mukwano, sweetheart akamunda akazungu, my lovely people. Mugende mu Kisenyi muzaale. Gavumenti, nze kyenjagala bagamba gavumenti wakyali bya bwereere. Nze baanamu mukimanyi nti nasimba layini y'omu Kisenyi at first nga naakagendawo nga njagala kwewandiisa. Naye omusawo wange kasita yajja we bati we papa, nze saddamu kusimba layini. Nze simanyi na Kisenyi bwemenya. Nze nagenderanga ku appointment yange nti musawo atuuse ssaawa 4 n'ensimbula ewange ku boodi. Nengenda nendaba omusawo eddakiika 3 n'enfuluma Kisenyi. Kati ate mwe abalinamu ddala akasente Kisenyi egenda bawoomera. Naye mulyawo mwesibye amalwaliro g'ebbeeyi anti mwagala abalina abo bakyalira bajje babasanga mu busenge bwammwe, simanya mbu mukola batya, mugenda kufiira mu miguwa. I'm telling you, okufa Allah yakutuwandiikako era okufa teeka. Kati ofudde otya? Olaba boofanga ekibumba kyoto, olaba boofanga ensigo bagijjeemu, olaba boofanga amawugwe ensigo oyinako emu. Bantu bange mugende mu Kisenyi muzaale. Kisenyi mbaagala nnyo, nze siri bavaako era nze Kisenyi tuli tuti. Bwe nfuna olubuto lwange nzija. Siva mu Kisenyi ne bw'oba bw'oba oyagala okuzaalira obulungi mu Kisenyi ate mwe banyinamu kasente bannange ebintu byangu bwa. Nze nali ku katanda nga nina obutanda bwange obwo, nina akanzijanjaba, nina nange ke nnebakako. Nga keye eri wali eri oli atya, omwana ali atya, walidde okoze otya, eddagala ngene eddagala baleeta bulesi. Nze saamanya na byaddagala nti wabawa ssente meka. Bw'ate simanyi eddagala lyawedde oba oliawo nga bajja bakuteekako eddagala lye. Tayimu yatuuka ey'okunsiibula ne bansiibula. Nga nina akatanda k'omujjanjabi, nina akatanda kange. Kikujjako ekyokubeera mu main hall nga bali wali naye nga gw'oli mu good life y'oliawo bakusaliddeko ka hafu k'oliawo. Nze baana mwese abonaabonerako mu Kisenyi. Kisenyi mbawe ebirabo byammwe, mbawe ebimuli byammwe, mwebale kunzaaza bulungi. Bannongoosa alhamdulillah. Ne banzijjamu omwana wange ne mutunako ne mulaba nga keye eri wali. My lovely people, mugende mu Kisenyi muzaale. Sigenda kwogera ku biki byonna saagala. Point yange leero erize, mugende mu gavumenti muzaale. Nze nakizu nobozaalire Lubaga bakulifaalinga. Bw'oba toyinamu kasente kali awo kayimiridde. Era bw'obeera oyinamu akasente akayimiridde era ogenda kubeerawo nga sente zoba zookya. Akaana kakubandudde, kakusaze, kakugaziiza. Babeera n'obwana obwo busitaato obwo. Nze omukazi omukulu simuvaako. Siva ku mukazi mukulu. Era Kisenyi wenfuna olubuto lwange am coming. Mbaagala nnyo abantu b'omu Kisenyi, mwebale kunjagala. Nze saafunako omusawo n'omu anneewala mu Kisenyi. Natuuka nga nembuza omusawo wange ntaliiwo ne bangamba ojjula otuulaawo. Kiki kyoyagala tukoleko? Bantu b'omu Kisenyi mbaagala nnyo.
eddwaliro ly'omu Kisenyi mwebale nnyo mwebale kunzijanjaba mwebale kunjaga ezo omwana wange yalwalangamu katono nenkuba esimu neŋŋenda buli nenga bulaba buli omu akufaako omwana ali ata yakoze ata kyekimuluma abantu b'omu Kisenyi mbagala nnyo buli muntu ng'oyagala okuzaalira mu Kisenyi sisobola kugaba wano namba ya muntu n'emunti ya ssimu wabula genda mu Kisenyi wezuulireyo omusawo ogwo bamukukwase bw'obeera ng'oli eyo ng'oli mukwano gwange ng'okimanyi oli mukwano gwange oyina ennamba yange osobola okungamba nti Saara nina olubuto ndutuuse wano webati ne webati naye njagala musawo ate okimanyi nti no Kisenyi terina buzibu n'oba obadde tonywerawo ddagala osobola okuzaalirawo bambina amalwaliro amala nti mbadde sinywerawo ddagala sobola kuzaalirawo naye mu Kisenyi oba tonywereddeyo ddagala osobola okuzaalirawo just do like this ensi egenda kunyumira teri kintu kya bwereere bw'oba oyagala okubeera byobwereere ewe obogeno osanga nti yafudde tebamukutteko teri muntu alina budde bwo ffenna tulina ebizibu byaffe okedde ku ddwaliro bannange kino kintu mukiteeke mu mutwe buli muntu waali waafunira okay ogenda kiteekawo nti babasasula balina obasasula sente za gavumenti gwogenda omusasula bw'oba oyagala keya n'ensi ekunyumire nze baneesaabonabonako naluuto nze njala nakuddamu kuzaala nze simanyi naluuto oluluma bantu bange mbeere bulungi mbagala nnyo naye nga buli muntu eyandetaze okuzaala genda mu Kisenyi Kisenyi lyeddwaliro erikyasinze okuba ne keya mugenda nga nti bwavu batiitiizo ke naye siva mu Kisenyi sisobola kati ogenda kungamba ddwaliro ki ogenda kungamba tigende Rubaga ngende Mengo genda simanya lyesaagala kwogerako eri eddala sisobola mukwano ne weziba wezirya sisobola kiringa ng'omuntu wanabeera nga alina kyayagala okuwa n'omugamba asente ezogenda okumpa ogenda zokyeza bwerere nga ate ne wano kikola tukikolere wano kati kiringa ng'onaba ng'ogenda kugula essimu kyova njagala nnyo kana akaana kazaayira bebe kaagula 16 naye tekaagula eyo simanya orange naye buli muntu ayagala okukakasa yagula kala ya orange anti orange bamanyi yetambula ku TikTok naye akaana kazaayira bebe kaagala ebintu ebiri private kati agenda kufiira agenda kufadde emmegu oyo era ajja kufa nga Allah atuusizza nti alina okufa naye buli muntu ayagala okukakasa wano ku TikTok agula orange nange nagiguze nange njirina naye akaana kaagula navy blue guys mbeere bulungi mbagala nnyo saagala kubeera mwogezi wa lunaku naye nga mugende mu Kisenyi muzaale Kisenyi bazaayisa bulungi Kisenyi eddwaliro ekyasinze Kisenyi eddwaliro ekyasinze okubeera ne keya as long as over gy'oli ekigambo ekyo akitegedde akikubira engalo ez'amaanyi mubeere bulungi mweraba mbagala nnyo bye bye nze njagala mbabuulire okuzaala kufa era tewali kufa kulala kwonna kubi wabula okuzaala kulungi era abaana tubaagala n'abatabalina bagamba Mukama mpaayo ne weekabakamu naye tewali lutalo lusinga kuba luzibu nga kuzaala kyova laba nze neewuunya abantu neewuunya omuntu ayimirira mu mukazi w'olubuto notunka naye neewuunya abantu gye bajja amaanyi like God says ezifulumya ebigambo kati nga bwenda bakomenti ezo ngono bwagambye oyo omukazi agamba mbwe oyo twakuwonye tukuwonye mazigwe tukuwonye embwagwe tukuwonye ne ku mukolo gwe yakomentinga n'agamba nti katulobo bufumbo n'obubeeramu bakyala bannange bino byansi mukatikitiki byonna ebibeemazaamu ne mutunka biba biweddewo ne mudde eri mungu wamu oba kitegeera bino byansi lwe mulijjukira nti byonna ebibeemazaamu ne mumalira amaanyi ku bannammwe byansi obulamu bugenda bbangwira kiki ekikutunsa musajja kiki ekikutunsa kiki byanfuna tolina kyogenda genda nakyo byonna nga bw'obikola engoye ennungi zonna olisha z'abadde ayambala emmotoka y'ennungi yonna gye baamuwa ku mukolo gy'abadde avuga tewali kyagenze nakyo n'omusajja amulese ku nsi oba kitegeera lwakuba ebintu ebimu temubijjaamu kyakuyiga naye singa situation ezibaawo ku social media kuno zibaawo ekyokuyiga singa mulekerawo okutuntira ku bannammwe omuntu omuwalanidde mu bulamu omuwalanidde ne mu bufu you're not even satisfied
ali wali mu coffee omwana we yebase wano yebase wano era toli mu mativu mu mutimbe tete chikumala era chikuleta ku social media ero commenting in private account ero vumo mufu ngagolinga agamba nti watula ne mukama katonda wansi ku meza nakugamba nti gwe tolifa wabagenda kubajja mu mbaawo obanga gomanya amagenda go butyawe gali kishimuli ze mubulamu nayigo kubera hambo nali bragging a long time ago nga nyina obusente okusookerwako obwo bwe Uganda obwo omanyi omugula amamotoka n'ogula ekimotoka ekikale noba kyekifuire langi n'ojja mu video nze nno nvuga simanya gundi nvuga motoka bweti gwovuga ki omusajja wange owebbeeyi ebyo byansi mukatikitiki mu luteme lwaliiso byonna oba tewali ng'oli wali mukabuliyo ne mukama katonda muyiga okwekkakkanya eduniya tebeemazaamu nze kambanyumizeeyo akaboozi bwe najja wano nga ndi lubuto nze nakweka olubuto lwange okuva nga lwamwezi gumu ne bwe nali e Uganda bakini abamanya nti ndi lubuto nakweka olubuto okuva nga lwamwezi gumu mpaka ku myezi mwenda bwe nagenda mu theatre tolaba ti nali nalukweka naye Dolasi yabwe yavaayo n'anvuma n'aŋŋamba nja kufa n'ekibuto ng'olwawuliddeko olugambo nti ndi lubuto ne ŋŋamba wabula bwe nfa ne bwaba si yakikoze ku kigambo kya ŋŋanda alina kubanga yanzisi nze na famire yange kimanyi nti Donati yagenda okunzita singa mpiira muleeba okuzaala kufa bw'ogenda muleeba oba kuyingiza theatre be baali balongoosezaako mu kimanyi weeraba ng'oli gwe na mungu wo bwoti mugasimbaganya gwe na katondawo nze nali ku kyeyo okutali maama okutali taata okutali wa Luganda ng'omuntu gwe ngomerako omusajja wange bwenti ne banyingiza theatre nze omwana wange yali asamba eggulo limu yatuuka essera nga takyasamba ne banyingiza balina empiso gye batukuba mu mugongeyo mugimanya abakyala ne bajingoyo naye obulumi buli awo ne banzitako paati ya wansi kuba waggulu oba obulya kati njagala mbagambe kye bagamba oli kye yayiseemu nti bamugjeemu omwana ne bamugamba omwana mufu oluvannyuma naye n'azikira kati embeera gye nnali mulwakuba katonda yazza bibye banyingiza theatre bamaze okukuba empisa eyo bangalamizza wansi wabula oba owulira ng'omwana bamukujjamu naye nga tolina bulumi bw'owulira naye ng'owulira kukukukukuku bakuyuuya naye nga tolina bulumi bw'owulira ku paati eno yolowa paati eba tekola kati bamala okunzijjamu omwana naye nga birowoozo bindi ku Asia byabadde ng'ayogera kigenda zaala omwana afe kigenda kufiira muleba nga byebindi mu bwongo naye ng'ebyadala ndaba ensi nfunda nga ndi Canada first world country era nga nguma nti ebyawo bye ndi mu ddungi everything services wezi naye nga ndaba ensi nfunda bweti obajjamu omwana kati nsirika mpuli omwana takaaba nze I had the worst experience in my life ya C-section mbabuuza omwana nga takaaba omwana wange aliwa ng'abasawo bonna tebanyegako beetala bwetazi jjukira bataddewo kateni bweki tolabayo kati munaye nga baŋŋamba it's okay baby ali fine nga nguma mulenga mu mutima akitegedde omwana takaaba era takaabye ne bantwala mu kasenge gye nnyina obbeera banongoza sala mukago gw'emisana zawera nnyo ez'ekiro nga tebannandaga ku mwana wabula nga tebaŋŋamba na kiki kigenda mu maaso ku mwana naye nga amaziga genkaaba ensi ntono ng'amaziga eyandiko yaŋŋamba guma naye nze kyemmanyi wano tuli watuufu singa omwana abadde yafudde oba ng'alina obuzibu bandigambye guess what akaana bakakwata ne bakateeka ku byuma ne bakandeetera ne baŋŋamba mukwateko musobole okubondinga ne mmukwatako ne baŋŋamba he had difficulty in breathing tassa wabula togenda kusobola mmunyonsa kati tumutwala ne bamutwala mu ddwala beta Sunbrook Hospital ly'abaana ddene ddungi ly'amaanyi wa Canada ne batwala omwana ebisa byaddamu ne binnuma buto nze ow'ekiso jjukira California aweddeko wabula olukindo lunuma lulinga lwe bayiyeemu omunyi ne batwala omwana ku nyeezi ekiro ndi mubisi nnyo California aweddeko olukindo lunuma gwe abasajja muwa abakazi ebitiibwa omukazi bakera n'akuzalira omwana mwagale bayita mu bintu bingi ne batwala omwana ku byuma I was forced but nali siwulira bulungi jjukira oba akakusalo abamanyi mbimanyi osimbulanga muwere manyi osimbulanga ayiga kusimbula tosasimba kigere nabagamba njagala muntwale wali omwana wange afe nga ndaba obula kyokka nange gyendi siri bulungi nfa obulumi wansi wa ku lugendo ne baŋŋamba nedda sooka okubere tuyinza kutwala wali mwana kati ne mbagamba muntwale wali omwana wange so I insisted
ne banteeka mu mmotoka paka ewali omwana. So nentandika okuneesanga omwana ng'ali ku machines kwa breathingira ku machines kyokka eno olugendo lunuma nentuula bwe nti ku ntebe. Olunaku olusooka ne luyitawo, olwokubiri ne luyitawo, olwokusatu ne luyitawo. Wabula ku lunaku olwokusatu baziwera saa 9 ogw'ekiro ndi mu kasenge bedi mmongoota olugendo lunuma siyinaamu mabeere kyokka bantaddeko ebyuma bangamba I have to pump amabeere gajje omwana ayo afune ku mabeere ago agamaama we. Sibaziwera 9 ogw'ekiro nzuukusa okupampinga n'obubeere ku byuma ne mpulira nga kana kakaaba nabwe eddalo n'olugendo saaluwulira kuba fera twatulinda kimu mwana kukaaba wadde ali ku breathing machines. Nenziruka musawo ne mbayita omwana akaabye bonna ne badduka omwana akaabye ne bajja. Bye baakole byasimanyi kuba ensi gye ndimu nnungi kye nebaza Mukama era kwe twagumiranga n'omusajja ngangamba ensi gye ndimu nnungi era ndowooza singa nali Uganda Mungu yandizizza biri. Omwana nga tutandikira olugendo lwaffe era nze omwana wange teyayonkako yakulira ku Similac Pro Advance teyayonkako kubanga teyali used yanyweranga mu bupiira kyaddako zalinga bottle because I used to pump. So embeera eyaleeba lwaki mbagamba emboozi eyo munno ne bw'aba yakola ki mu bulamu musonyiwerenga amalova mu theatre amalova muleeba birabe bulabe bino byanstebi bemazaamu abasajja mwagala ennyo abakazi ababazaalidde kuno okuba kufana kuwona nze mbabuulira mmwe kati oli kye yafudde nga muzira nze nkubuulira era omusajja oyo baawe kigenda mutwalira ebbanga okuddamu okwagala kino nkibabuulidde ne bwali baagala taliyagala nga bw'ayadde ayagala mukazi oyo yafudde alwanirira gye kulaba nti amuwe ezalita. Olisha M yafudde ng'azaala n'omwana n'afa yafiiridde ensambya. Naawe ngenda kukubuulira ebimu ku bireetera omwana okufiira omuntu mu lubuto kubanga omwana yamufiiridde mu lubuto then oluvannyuma naye obulamu ne bulemu okutaasibwa. Emabegako nakola video 2 ez'abawala abaafiira mu bukiriniki akamu kaali Lungujja akalanga kali Mulago ka Sunset era abasawo ne bakwatibwa. Nkiddamu woofiira mu kiriniki obuzibu bubeera either kuggwe okusooka then ne bubeera ne ku basawo b'omu kiriniki. Naye bw'ofiira mu ddwaliro ng'ensambya ffenna amalwaliro amanene ge tulikomendinga okuzaaliramu then awo ebeera feeti ebeera ntuuku kubanga ebyetaagisa byonna mu malwaliro ago bibeeramu era teri bwe bayinza kunenya era tonnawulirako nga banenya eddwaliro ly'ensambya. Okiwulira towulirako nga banenya Mulago tebasobola kunenya Kisenyi tebasobola kunenya Kawempe wa Kiruddu olw'ensonga ebyuma byonna n'abasawo bonna abalungi ne facility byonna bibeerawo. Obulagajja bumanyi okubeeramu at times ne buba butono nnyo okusinga omuntu agenze mu kiriniki ewatali yadde paketi y'omusaayi singa gubanga gukuweddemu ate tebakkiriza nakukola lifaalu baagala bakufiireko kakana nga bakusse. Singa Olisha M yafiiridde mu kiriniki singa ffenna tugamba nti Olisha M naye yeeragajjalidde ogenda otya mu kiriniki n'olw'okuba yagenze mu ddwaliro ddene ng'ensambya ffenna ne tukkiriza nti eyo yabadde ntuuko yabadde feeti. Naawe ebimu ku bireetera abaana okufiira mu mbuto ate ebiseera ebisinga omwana wafiira mu lubuto kiba kizibu nnyo. Chances ziba minimo n'okutaasa maama. Ate n'abaana abamu ekikwewuunyisa baffe ennaku nga 2 nga n'omuzadde tannatuuka kugenda mu ddwaliro kuzaala olubuto lumala mmwekyangako ngeri kiri nti aba akaalinze omufumu ye ne lwekyanga agenda okutuukayo nga naye yennyini obulamu takyalina. Kati ebimu ku byo mulimu bye tusobola okukola ngaffe abantu mulimu ne bye tulina okusabira Katonda atuyambe. Kati nga high blood pressure pressure ffenna gye tumanyi obulungi eyo naye ekireeta mulimu obesity mulimu abakyala obesity mugejjo mulimu abakyala abamu abafuna embuto ne balya nkuzibwa takyakola physicals takyakola kinaalyoka agejja yenna amasavu ago gamanyi okuleetera omwana okuziira omwana n'afiira mu lubuto. Mulimu sukaali mulimu pressure mulimu ebintu ebimu ng'okunywa sigala okunywa shisha naddala abo basereebu abo banywa sigala banywa shisha banywa enjaga bagaya amayirungi banywa walagi ne bbiya tebeebaka babeera mu bbala obulamu ky'obuwa n'omwana kyabuwa. Singa onywa walagi for cousins n'omwana gwagenda okulyako kubanga mu kirira kiri mwe muyita oxygen naki n'ebyolya buli woolya obubi
n'omwana naye agenda kubeera mu mbeera eyo. Bw'otawummula oli serebu obeera oyimba weebaka essaawa 2 olunaku n'omwana tawummula otuuka obudde bw'okumuzaala nga yakoowa dda. Waliwo obuzibu n'afuna ekizibu kukirira ku umbilical cord ye muwe emmere n'oxygen. Waliwo n'obudde bw'okuzaala okubula oxygen. Omwana n'abeera nga tafuna oxygen mulungi. Ebyo byonna bireetera omwana okukola ki? Bano baserebu abamu tebanywa na ddagala. Bino abakyala baffe bano abakyala b'abaavu bino bye bawoza nti ekipande simanya biki. Baserebu tebabikola. Ye serebu ayagala ekintu kimu, ayagala ayina ssente waalinnya jagena mu ddwaliro eddene ye tanywa mumbwa sima takola biki. Ebyo nabo bibaviirako okufa, abaana ne bafiira mu mbuto. Then waliwo negligence. Abasawo ne batayanguwa mu kujjamu nga balowooza onaasindika. Abaserebu tebasindika baana. Tebasindika baana. Baagala kubalongosa kuba baagala basigaze obukyala bwabwe nga buli wamu. Tebaagala byakweka kukakaalukana nti basindika baana. Ayina ebyokukola, ayagala omwezi gumu abe nga azzeeyo ku stage, azzeeyo wazzeeyo kuyimba, azzeeyo mu parliament, azzeeyo mu office. Okitegeera. Kati gwe womukako okusindika baba banafu kamala. Obudde obusinga babumala banywa njaga, banywa mwenge, banywa walaji, banywa ki. Bw'ajjeewo nga serebu musalirewo. Ekirala beewummuzeeko. Mumanyi okubakozesa emikolo. Nze omwana wange tazaala nga tebamwanjudde. Ne baleeta omuwala n'akola omukolo ali myezi 8 n'ekitundu agenda okuva mu ng'akooye omwana akooye n'amufiira mu lubuto. It happens. Abala ne mukola paka ne ku lunaku bakujja ku stage ng'oyimba okugamba nti tugenda ozaale. Naye nga towummulamu. Gwoza lwaki bachoze ni Beki balina obwana nga 10 naye tomuwulirangako complications zonna because babiwa obudde. Choze ni Beki afuna olubuto n'abula ku myezi nga 6 oba 5 n'abula ne mutaddamu mulaba nga ali yawummudde ali abulungi anywa bulungi. Then waliwo okwebaka obubi. Abakyala b'embuto gwe kasawe bakira ku mugongo gwo. Kiba kibi okwebakira ku mugongo gwo. Oyina kwebakira mu side bwotika. You get kana akabengo kano ko oyina okwebakirako. Naye okwebakira ku mugongo gwo n'okisusse nnyo kireetera omwana ndowooza okubeera nga tali stable bulungi kibaleetera okufa.